Okyali mu Akabbinkano nga kawagiddwa Gyro Power Packed Toilet Cleaner kitukuza, kinyiriza, kigogola wamu ne Estates introduces the V-Power Ball of Africa Uganda Rally 2014. Tukyali mu Akabbinkano n'okubukedde ne Gyro Power Packed Toilet Cleaner. Abo bagenda awantu abeera ekizibu we bali endwadde ng'enaasaasana mu nsi muno eva mu toilet. Era bw'okyalanga ew'omuntu sooka oyiteyo emmanju otona kulya mmere mufumiro ne bw'otagenda ojja kumanya waka we bafaanana. Kati gwe amanyi nti embeera efaana bwetyo ate muli bangi mumbeera oba waka mukozese toilet cleaner oyo. Si kunyiriza bunyiriza nti toilet ya gundi enyirira naye n'obuuka babugenze. Yensooka lwaki tubeera nabo mu puroguramu eno ey'Akabbinkano. Aba Zion Estates basasula mu bitundutundu kasita pooti ebeera nga weza miliyoni 4 ng'osasula ng'ogenda mukalulu agenda okukuyamba okufuna emmotoka kwegane wonaazimba otandike ng'otuukira okugyawo abaka ng'ogira mu mmotoka. Batandise promotion eno kati wenjogerera 16 mwezi gw'omunaana ng'eggwa. Kati kyokola bakubira essimu 077 6 4 5 077 6 4 50 ye Zion Estates oba ne walidi eya 4 9 50. Wala mukwano gwange wa Mityana Open Troop Foundation yawe mu Scout tugenda ku Lwokutaano luno saa 3 tujja kubeerayo nakola pass out ayamba abaana batalina mwasirisi obayigiriza okutunga okubajja n'ebirala. Tukwebaza mukolo gujja kubeerayo ku saa 3 ffenna tuyise ne mugenyi wena nje musaba wanaasobola gye tugende ffenna mukyala n'abakoba nkutegeeza mukyala n'amabidde n'abalala. Era twebaza ow'ekitiibwa Kabanda ow'e Masaka mu Buddu ow'ekitiibwa nnyo mu kikola Kabaka eyatuwadde ekyalaani ekyokubawa. Kyalaani ekyo ngenda kyetikka nga nkifunye wano nkibaleetere. Muluka wesi nsonyiwa lwe tugendedde okunyagula lw'amazzi nyina kenda bakembadde ndeseeyo. Ate ng'ensonga eyo nkulu nnyo era mumbu ezembu ezitambulira mbu watandikira okwegaana omuntu gwe mukozesa mu poliisi mbu tomumanyi enkeera n'ogamba nti omumanyi awo twongera okwewuunya. Era lyambuza naga nti mukawesa ye atamanyi bantu bakozesa mu kitundu mwali boddamu ekyo nga nkwata message za mukulu Serugga nyina abantu 83 abasirikale abaliwo kati naye waliwo abalala bali kukosi bonna tulinga mutwalo gumu mu 100 naye kati benyina waliwo abali kukosi abali mu Kampala n'emiriraano balinga 83. Abantu abo sisobola kubamanya kinoomu amannya ne bye bakola naye kusinga mmanya bakama baabwe ba OCs okutuukira ddala ku police post. Kati ekibuuzo kyajja ne baŋŋamba omwami ono omumanyi Faizal ate kye kituufu nali simulabangako. Okutuuka bwe baamala okumbuuza ekibuuzo ekyo ne mpita aba flying squad ne mbagamba mujje ne Faizal kuolwo ne mulaba ne mbabuuza Faizal akola ki ne bannyonnyola Faizal y'omu ku basirikale abali deployed oba abakola emirimu gyabwe awo mu kibuga wakati ng'era atuula ku CPS taliiko kitiibwa kyonna nti kamanda akulira ekitundu kino oba bwekiti nga bwe baali bambuuza nti yakulira operations commander. Ekyo ne baŋŋamba kituufu naye y'ono Faizal era emirimu gyagikolera wano mu kibuga. Ne mulaba ku olwo kakati ab'amawulire bandaba nga tumaze awo ne baŋŋamba Faizal okyamwegaana ne muga simwegaanangako era olwaleero mumulabye waali era baŋŋambye n'ekyakola. Kati ekyo kyenjagadde okutangaazaako era kwe kuva n'endowooza enjogera erowooza enjogera gye balina abamu nti sibaagaliza. Kakati gwe aba flying squad basinga bye bakola ebiva mu mirimu gyabwe gyongera kulongoosa nkola ya mirimu gyaffe ffenna mu kibuga. Ate nze nga kamanda
nange mba nfuna credit oba emirimu giba gitambudde bulungi. Kale no lwaki nandibadde sibaagala? Tosobola kubeera n'abaana n'ebyana, bonna baana abakola obubi mbagunjula nembatereeza, abakola obulungi ate mbongeramu amaanyi. Nga tuva ku nsonga eyo, waliwo watulaze owa SPC watugambye twayagala mulebeesi nabayise balebeesi ekituufu niye abalebeesi kubaliwo dda baframinga n'abantu fe kitaffe bamusibanga lwabalebeesi nti wakibiina buwundi yakwatibwa UPC ne bano ne batwala sono ebyante si byabufuzi. Obuno nti abalebeesi mwena abalebeesi abali official SPC abasinga bambana leya ku buli police station webali aba SPC bebamanyi omukulu bebakutegeeza nti gundi mutegeera tukolere bwoti tuleke kukola bwetuti. How do you manage obasobola otya abagoyisa aba SPC bemajugako benyininyini nga bali ku police stations bwali SPC kastan nga wano wendi ku TV singa wale waleeta amawulire nti SPC eisabwa ati ng'ate matuufu toba yamenye edduuka ly'omuntu oba yakoze omusango gwonna n'ekizuula nti kituufu, tekiyinza kuntwalira ssaawa 2 nga tanaba kudda wuwe omulimu gukomaawo kubanga bo engeri gye bayingiramu ekitongole bajjira ku banga ggere era ekiseera kyonna oyinza omugoba. Kale kyangu okubagoba kikisookerwako bwabanga SPC. Naye obuzibu tibuli bukuba SPC bwe bwogamba nti balebeesi. Obuzibu buli ku bano abeeyita ba informers. N'agamba nze mpa poliisi amawulire naye ng'ate abamu babeera ba misinformers. Abamu abayagala kugenda agambe abamenyi b'amateeka nti poliisi etegeka kino mugenda okutuukayo nga badduse dda ne bamuwayo kye bamuwa. Ate najja n'abagamba nti wano waliwo obumenyi bw'amateeka nammwe abeere ng'akyali nammwe. Kale babeera mu mbeera eyo naye kyendabyemu kiri bwe kiti nti tibalina kye batuyamba ky'amaanyi wabula bwonoonyi mulimu gwaffe. Era nze nawadde ekiragiro ngenda kukiddamu mu buwandiike nti buli muntu yenna eyeerimbika ku poliisi ng'omulebeesi be balinga bano betwagoba mu ddwaliro emulago abaabeeranga mu nkuubo abaga nti jangu kutwale wa dokita nga bamu bayize n'okkuba empiso nga bambala ne gawuni n'ateekako n'obuki stethoscope abukebera ki obukebera entujja y'omutima ki n'olowooza nti dokita kakati abo twabagoba mu ddwaliro tukole mulago bali be bapoliisi be babeera ku station za poliisi nabo bakola mu ngeri y'emu ng'eyi corruption eyo n'ekirala ekitandise okulabika eky'abantu abajingajinga obujulizi nga ne bakubana n'abanene ba poliisi bakwate omuntu oyo bamulyeko sente eyo level nayo etuuseewo wona mumanya alina diruze za milioni 2 ne bakola bajingajinga obujulizi yajja sente abanene bamuyita neyeeka ekigambo abanene ekyo nakyo kiyitiridde mu poliisi abanene omanyi abafere bonna bw'aba ayagala kufera abantu aleeta erinnya nga ddene. Nze banyi nnyo benkutte nga tandabanga nako wabula ndaba ku TV ole yagamba tigwa mutuma oli namuwona emmundu ye waliwo oli alina emmundu ya civilian yamugamba nti mwami Kaweesi aŋŋambe enyambisaako ku kantu ako n'akwata emmundu ye n'agimuwa. Bwe bamukwata nayo n'ankubira essimu nti afande ebintu byaffe biri baŋŋambe omwana bamukutte ne mugamba mwana ki tugenda obbiyitamu ng'omusajja yali amufera bannyo betukutte nga baga nti anze enkola ne Kaweesi. Ekino kibuga abantu bapanga ne kusima obusimu waliwo engambye mu poliisi nayogere naye omu ku bapoliisi banna abanene bwe yayambala uniform nalabanga ebitogi bye biriko bintu bingi n'ebya black n'ebimasamasa naŋŋamba nti n'abapoliisi bennyini munda batandise okuggwamu amaanyi mb'olumu oli bwamukwata n'obeera nga omunywezezza omutaddeko jjiribwa bwoti afulumako bwero katonda adda nakukwasa essimu tiyogera n'omukulu wuno okugera n'omukulu ng'omukulu agamba nti ewuuyo ekivaamu
kakati kankubuulire kino obadde tokimanyi nti nze ekitundu kyenduumira wano kyenasooka okukola mu byonna bye naakakola kwe kuwa obuyinza ba DPC ne ba OC ne mbagamba nti bw'wabaawo omuntu yenna ayingira mu mirimu gyammwe nga mugikola munkubira essimu ze mbaako kyenkola ki kyennuŋŋamya ku ekyo wano e Kampala tekikolebwa nti gunda ayise nti bakuta omubbi nti oyo mumute mu dakiika 5 nga wano mu Kampala wano ni kampeni olina omuntu gwagamba anywa ku bia wamugamba bote kebakwatanga kawunyemu ekiro totawaananga okunoonya ekiro genda mukomera kwankwagala oli mulamu naye bukyanga kale nga bwe ndi mukwana osobola okunkubira kiregeza omupolisi asobola kukubira gamba nti gundi kawuli mute tunaabiraba enkeera nze nkubuulidde wano mu Kampala bw'onkubira nga bakutte mu kawunyemu ne baŋŋamba nti obadde mutamiivu kugamba bugambi nti bakuyambye osobole okuba nti bukya nga tofunye buzibu ne bakuuma kati enkeera nga ndya naye kalooli mumanyi kati aboneredde muwe caution nga bagamba ng'ogenda ono agambye waliwo omuntu alina enamba 0785 770 777 yeeyita Nuruddin Ntege era asaba abantu sente ngagamba nti ye Nuruddin Ntege omuntu afaana bwate bamulopa ku poliisi straight Ntege yangu akogenda ku poliisi kaso tulina ye wano ate gwe producer wange tugende bugenze ku police straight yina abantu abeebuuzo ebingi byenina wano benjagala okuwa mukama wange ebyo abantu bakubuuza ebiwera waliwo yayogedde eggulo ku poliisi era ku nsonga za Kirumira zabadde nnyo programu eno nga bwojjukira naye Nuruddin omutesesi wange agambye nti olina kwoleseeyo katono nnyo ku mukulu Kirumira kakati bwaba akyali mu poliisi akolerawa Kirumira bwe yafuna obutakkaanya wakati we n'aba PSU nga waliwo omwami katate mugenzi Majwega ng'amwemulugunyizzaako nti yamusaba ekyoja mu miro aba PSU ne bagamba nti bamurikodinga n'okumulikodinga ng'asaba ensimbi ezo kati kwe yava n'atandika okugamba nti PSU emukijjanya mukama wange Inspector General wa Police yayita olukiiko nalulimu akulira PSU yalimu akulira ebyamateeka waffe yalimu akulira administration mu police yalimu ne tutuula mu lukiiko olwo Kirumira ne bamuwa omukisa ne yeeyogerako n'abaako aba PSU nga balina emisango 10 egivunaanibwa Kirumira Kirumira n'agenda nga yeenyonnyolako gumu ku gumu kye twazulamu ebintu bibiri ne tugamba nti Kirumira alabika alowooza nti aba PSU tebayinza kubeera fair tebasobola kumusalira bulungi misango oba kunoonyereza ku misango egimuvunaanyizibwa n'olwekyo omukama waffe n'agamba nti abakwasa ab'amateeka ekitongole ky'amateeka be baba bakinoonyerezaako n'ebimu bye yannyonnyolako twagenda okulaba nga abasinga bamwemulugunyaako ate bamenyi b'amateeka be yasibako oba baanoonya ne tugambira mukama waffe yagamba nti naye lwaki abamwemulugunyaako abasinga bamenyi b'amateeka ate ebimu byo yalina ne ansa ng'ekyo mu yagamba mbu baamutemako olugalo oyo baamuttira ate mu bubbi ebweyogerere n'agamba kati omuntu gwe battira mu bubbi ebweyogerere nze nandibadde mugamba mutya nti namutemako olugalo tola nti ebimu babinsibako kwagala kunnafuya kati ntulaba nti awamu yayinamu ensonga entuufu kakati omusango egyo gyonna ne bagikwasa legal department ekyokubiri ne bamugamba mu lukiiko ne tumugamba nti ebino by'okuddukira mu mawulire ng'alina ensonga zeemulugunyaako tebizimba kitongole era alina obikomya bunnambiro asigale ng'aloopa mu kitongole
n'abo abamu ba supervisors be kati akyabikola nti ye indiscipline yena kugambye nti ayina ekikyamu ekimuliko kyesinaba kumanya kubanga era bamugamba abikomye akyagenda mu maaso tali katebe kati bamuwa suspension ya weeks 2 bali bakole report abaligo kye bakola ndowooza bafunamu tebabiteeka mu bwangu tebayanguwa kuleeta report naye mbadde njogera ne director wa administration naŋŋamba nti wiiki eno tugenda kutuula tumanyi biki bye baavaayo nabyo naye yalamuvunaana mu kiseera ekyo nnyo yali Majwega bamuttira mu kisaalu awo ku Kasangati baali bagenze kubba ye ate n'asumatuka n'adduka bwe yadduka abatuuze bamulaba adduka ne bamutayiza ne bamukuba buloka n'afa. Okay, abantu abano Junior Joseph Kibirige agambye nti kirumira timunenya munenye ne muyambe akole emirimu gye bulungi ekiwakize mudda. Mugambe Peter Baker okuyola abantu ekiro kyeyongedde nnyo ate ffe tukirabanga kudya kukola ssente kuba bakwatibwa basasula ssente okufuluma mu bufunzo kaddamu otyako. Teri muntu yenna akkirizibwa kuwaayo ssente okuva mu poliisi ku poliisi waba bamututte ng'akwatiddwa. Abantu bayinza okubakwata nga bangi ekiro kubanga tutunaba kubeera na kintu kiraga nnyo nti ono ye gundi kati endanga muntu eno gye tugenda okufuna egenda tuyamba nti kati bwe tunaba tukola ebikweketo byaffe ekiro ne tusanga omuntu tigwe gundi nze gundi ngwe gundi ekiba kubanga kikogerako bulungi nnyo kijja tuyamba okukendeeza kukwata bannaalumanya ne basaalumanya naye tolina buyinza kukyewala bw'oba tolina ngeri ki gy'oyinza kusunsulamu ani mu bbanga ly'oba bakwatiddemu kati olumu baba bakwata bateeka ku police station enkeera kirina okukolebwa kwe kubasunsula bamanye ani mukyamu ani si mukyamu ne babata. Okay, waliwo Muchunguzi Geoffrey Deputy RDC w'Ekisolo ogedde mu Luzungu police uniform eri mu uniform police in uniform arrest criminals. Police abali mu uniform bakwata abazibe emisango abakulu abamu abali mu CID ne babata mulumbalidde enguzi n'olwekyo tetwali yambisiza mu kisa guno kunenya poliisi yonna wadde mulimu ennyanya envundu. Ffenna tulina okwegattaamu okulwanyisa obulyake n'okwegattaamu okulwanyisa obuzi bw'emisango. Muchunguzi Geoffrey Deputy RDC w'Ekisolo. Your comment. Abapoliisi babbi lwaki bagoba kirumira alwanyisa obubbi wakizeemu nakizeemu naye ekyo kituufu. Abapoliisi babbi muyinza okubaamu abamenyi b'amateeka nga bwe kiri ne mukuvira ddala ku maka tuyinza n'okuba n'abaana naye nga waliwo asooberera n'akukwata mu nsawo ekiro abo nabo tubayina. Siyinza gamba nti ekitongole kirimu bamalayika bokka ekitongole kirimu abantu era say you can easily capture a thief using a thief so they know what they are talking about. Bw'omubbi omukwasa mubbi yamusobola bumanyi byemukola era kyongera ku nsonga y'emu singuzi yebatabula n'ebitongole bya poliisi nabino byadogerako nti abamu tebamanyi buyinza bwe bukoma ekibatwalayo ebanguzi ayinza okuba gyali eri mukwata ababbi ssemmundu nga wakapa nga kukwata ku misango egyakaloli abanja akaweesi emmotoka ze5 nga wali akasavu nti era bulyake bwonna okutaliza mu corruption. Bulyake naye nze ndowooza ekisingira ddala ate nze kyendowooza ne mu bino byonna n'ebino bye twogera kyongera okukulaga nti ekitongole kya poliisi kyerufu mu bintu ebisinga kubanga twandibadde situbyogerako kati olaba abantu batandika okukuba ttooki mu kitongole kya poliisi ne bagamba nti kiri bwe kiti naffe ne tuvaayo ne tunnyonnyola kikulaga ekkubo lye tututte erigenda okuleeta obwerufu obwannamaddala mu kitongole mu kukola emirimu gyaffe era ekyo nkyebaza naye ekyokugamba nti balemwa kugabana ne batandika okusojjajjana wano ne wali
oba ne bagamba nti batandika n'okugamba nti batandise n'okulwanagana okutuuka okwetta, ekyo sirowooza ni kituufu kubanga abasirikale buli omu aba n'omulimu gwe. Era ne RDC kyagambye bw'oba ng'oli wa uniform nga gwe DPC OCCID asobola atya okuba nga naye ayinawo poliisi eyiye mu station? Tekisoboka. Poliisi ebeemu ebaako kamanda agikulira, ffe tulina police inspector general wa police. Sina byenyinza kukola nga Kaweesi kubanga sinze nkulira police. Naye obuvunaanyizibwa bwe naweebwa mu Kampala ate mmanya nti nze nsingayo mu Kampala kubanga mu Kampala nze naweebwa obuvunaanyizibwa okukola nti nkulira police eri mu Kampala. Kakati tosobola kuŋŋamba nti ate nze nkulira CID mu Kampala nange nyinawo obuyinza obwange nti oyinza okukola ekintu nze kisaagala n'ogamba nti okikole okituukirize. Kiba kitegeeza nti obunafu buli wange. Kale nze wano mu kibuga Kampala ebintu bibadde bitono nnyo, biyinza okuba nga bikyali walala naye wano tugenze tubirwanyisa nnyo. Sozi bagenda sebo omukulu mu poliisi kola okunoonyereza okw'amaanyi si ku nsonga za kirumira zokka naye ne kubali bayogerako kubanga essira tutitedde ku byayogerako n'okumanya nti oba talina disipulini oba alina naye bo bayogerako ani abalonyerezaako. Waliwo enteekateeka eyo balondoola n'okumanya okufuna lipoota eva ku beba boogerako. Onakubuuza ekisozi bagenda tujja kubanoonyerezaako. Kirumira kyeyandibadde akola kyatanaba kukola ekyesirowooza nti ate ne lipooti tezituuka aveeyo. Kati nga nze Kirumira nze ninga tugeze kitaawe si mu poliisi naye n'engeri gye nibadde muyambamu okukola emirimu kibadde kimuyamba okuba nti afuna amaanyi kubanga nze mbadde mulaba ekirungi ekimulimu. Yandibadde ebyo byonna abimbuulira nti gundi ali bwati ne bwati ne bwati, buno bwe bujulizi bwe nnyina, ekyo nakindekera oba banene okumusinga. Okay. Onagambye Michael Kirumira is doing the right thing but the wrong way. Bwatu bagambye nga tumaliriza nyine dini gye mmanyi bayina oluyimba lwe bagamba nti baali badde batya singa Kristo teyajja. Nene mu poliisi kirimu amannya agasongebwako omuntu asobola okuyimba nti twali badde tutya singa Kaweesi teyajja, twali badde tutya singa Gundi teyajja, ne bagamba nti kireeta omutaana gumu nti institution tekolera wamu mukola bulungi lwakuba ali wakola bulungi bwava abalala bayinza okutakola bwe batyo. Mubufunze nnyo yogera ku kiyambo ekyo. Kituufu twandibadde tutya singa Kristo teyajja. Yes. Ensi zonna ebitongole byonna mubaamu abantu abasukkirira ku bannaabwe era be batambuza. Amerika eyo gyolaba ey'ekitalo ennyo waliwo be bayita think tank abatono abatambuza Amerika naye abalala Amerika bonna ne beeyagala. Kati tuli bangi, tuli 4,1500 tuyinza okuba nga situcontributing nga kyenkanyi naye mulimu abasukkirira. Ate ffe bwe tuba tuyimba oluyimba olwo twakakwa kuluyimba tuluyimba tuva wa mukama waffe singa tiyajja. Okujja kwe kwawa abasirikale abakyayina embavu, abavubuka abato abayivu abamanyi ekyokukola ne kibawa obuyinza n'abawa n'enkizo ne bakola emirimu. Era tugikola bulungi era tugikola nga tulina omutima oguweereza. Awo program yaffe eraddako inshallah mukama twadubulamu we tujja okutandikira twandibadde tutya ne ku nsonga ya institution. Kati nze Kawulise Rugema mwebaza mwenna ku Akabbinkano olwaleero mukama bakuume tukolagane ku Lwokuna essaawa zijja kuba 5 ez'ekiro. Nyira mbaale. Obadde olaba Akabbinkano nga kawagiddwa Gyro Power Packed Toilet Cleaner. Kitukuza, kinyiriza, kigogola wamu ne Sun Estates introduces the V-Power Ball of Africa Uganda Rally 2014.